Katonda kitaffe ajjudde ekisa n'okusaasira. Nga birungi ebigambo byo n'okuluŋŋamizibwa okw'amagezi okuva mu ntebe yo ey'okusaasira. Oyogedde naffe Mukama obwedda, tuwulidde era nkakasa nga buli muzadde akwatiddwako n'afuna n'obulumi munda mu ye, obulumi obw'obutuukirivu, obulumi obutuleetera okwakitinga tulabe butya bwe tuyinza okusisinkana abaana baffe, okubawuliriza, okubafaako omulembe ogufaanana bwe gutyo. Ekisa kyo kakyongere okubeera naffe kituyigirize, era n'okusaba kwaffe kwonna kwe tuleese mu maaso go okuyita mu nnaku zino ez'okusisinkana, okwewaayo n'okunoonya okuluŋŋamizibwa okw'eggulu. Mukama tuddibwemu, tuwulire nga tusemberezeddwa gy'oli, nga naawe otusemberedde nnyo, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bassebo ne bannyabo, tubadde nga tutunuulira omulamwa ogugamba nti the Minority Report okuva eri abantu abatono. Twalaba butya Musa bwe yasindika abasajja bagende basobole okuba nga baketta ensi eyo. Naye bwe twali tutunuulira essula 13 eno ey'ekitabo kino eky'okubala, twalabira ddala nga Katonda y'agamba Musa atume abasajja. Akabonero aka Katonda okuba nga y'agamba Musa atume abasajja, mazima kaali kabonero aka approval ya Katonda ng'amaze okukoonamu stamp nti eyo gy'abatuma gy'ayagala babeere, nti eyo gy'abatuma mazima ddala ye watuufu. Musa bwe yatuma abasajja, ekyewuunyisa kiri nti abasajja bano baakomawo ne ripooti etaali nnungi. Olunyiriri luno olwa26 mu kitabo kino eky'okubala lugamba ne batuuka ne bajja eri Musa n'eri Alooni n'eri ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri mu ddungu lya Palani e Kadesi, ne babaddiza ebigambo bo n'ekibiina kyonna, ne babalaga ebibala by'ensi. Baasobola okugiraba ensi, baasobola okugitegeera nga bwe yali, baatema n'ettabi ly'omuti okwali ebibala ne bajja nalyo, ne bababuulira ne babagamba nti twatuuka mu nsi gye watutuma, era mazima ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki, era bino bye bibala byayo. Abasajja bano nabo baakakasa nti ensi nnungi, naye ebyawandiikibwa bitugamba mu Lunyiriri lwa 28, naye abantu abatuula mu nsi b'amaanyi. Baakwata ebirungi ne batandika okubigattako okusoomoozebwa kwe balabye, ti naye abantu abatuula mu nsi b'amaanyi, n'ebibuga biriko enkomera, binene nnyo ate biriko enkomera. Era nate twalabayo abaana ba Anaki, Amaleki atuula mu nsi ey'obukiika obwa ddyo, Omukiiti, Omuyebusi, Omwamoli abatuula ku nsozi. Abasajja bano ne batanula okulombojja ebizibu bye basisinkanye mu nsi eyo, oluvannyuma lw'okwogera nti kituufu ensi nnungi, naye erina okusoomoozebwa okunene. Erimu abasajja abawaguufu, erimu abasajja abanene, eyinza obutasoboka kubanga eriko n'ebikomera eby'amaanyi. Olunyiriri lwa 30 lugamba Kalebu n'asirisa abantu mu maaso ga Musa, n'agamba nti twambuke mangu ago tugirye, kubanga tuyinza ddala okugiwangula. Kalebu ye ripooti ye yali yanjawulo nnyo 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 okusinziira ku ripooti ey'abasajja bali. Abasajja ne basigala nga beemulugunya nga beemulugunya nga beemulugunya. Olunyiriri lwa 33 bonna lusoma lukugamba, era twalabayo Banefiiri, abaana ba Anaki abaava eyo Banefiiri, naffe ne tuba mu maaso gaabwe ng'obwakyaka, era
bwe twali mu maaso gaabwe abasajja ne bakakasa nti no newankubadde nga Kalebu agezaako okutusirisa naye ffe ensi twagiraba ne tulaba abasajja abawagguufu ddala ne tweraba nga tulinga bwakyaka nga tuli busajja butono nnyo mu maaso gaabwe ebibuga by'amaanyi n'ebiriko enkomera bwe tunaagezaako okugenda eyo abasajja bagenda kutwaŋŋanga abasajja bagenda kutusaanyizaawo ddala agamba nti ekyo kyanyiiza Katonda era ngenda kuwa ensonga lwaki Katonda yanyiiga tulyoke tutunuulire okuyiga kwe tuzze tuyiga kuno okuva gye twatandikira butya bwe tuteekeddwa okwanukulira Katonda weewaawo nga waliwo okusoomoozebwa oba ebyo ebifaanana okuba ebinene ffe ng'abaana b'abantu bye tutasobola kwaŋŋanga bw'onaasoma essuula eddako ey'e14 olunyiriri lwa 37 waliwo ebigambo ebitiisa ebigambo bigamba abantu abo abaaleeta ebigambo ebibi eby'ensi ne bafa kawumpuli mu maaso ga Mukama nga bamaze okuwa ripooti efaanana bwetyo ne bafa kawumpuli mu maaso ga Mukama ti naye Yoswa ne Kalebu mutabani wa Yefune ne basigalawo nga balamu ku bantu abo abaagenda okuketta ensi. Yoswa ne Kalebu be bokka ku bakessi abaasobola okusigalawo. Lwaki? Kubanga bo we baagenda newankubadde baalaba challenges naye baasobola okutunula wala nnyo okuyisa okusoomoozebwa ne bajjukira okusaasira kwa Katonda ne bajjukira ekisa kya Katonda ky'abakoledde okusinziira ku ebyo byonna bye yabayisaamu ne bajjukira nga bafuluma Misiri nti n'okufuluma obufulumi Misiri tekyali kintu kya kuzannya. No, okufuluma Misiri waliwo olutalo lw'amaanyi naye Katonda yalubawangulira. Ne bajjukira ebiseera nga bali mu ddongo ng'emabega Falaawo abagoba naye ate nga ne mu maaso eriyo ennyanja emyufu. Ne bajjukira ebiseera bye baatuuka ku nnyanja emyufu ng'ekkubo lizibiddwa Katonda n'agyawulamu n'abayisaawo wakati mu nnyanja awabadde amazzi nga lufuuse lukalu. Bassebo ne bannyabo njagala kubategeeza kino nti buli lwe twatula okusoomoozebwa n'ebizibu byaffe okusukkuluma ekisa kya Katonda n'amaanyi ge, it is an insult to God. Era Katonda tekimusanyusa. Eyo ye statement erapinga byonna bye tuzze tuyiga. Statement egamba whenever we look at our challenges as though they are the greatest before our God, they are bigger than God, it is an insult to God. Tubeera tuli mu kutyoboola n'okuvuluga Katonda bulijjo bwe tulaba ebyo ebitwaŋŋanga ebyo ebitwolekera obunene bwabyo ne tulaba nga bisukkulumye ku maanyi ga Katonda ne tutanula munda muffe okubuusabuusa okukola kwa Katonda ne tulaba nga Katonda oba oli awo ku luno ebiyinza okumumegga. Njagala kubategeeza tubeera tujoze Katonda n'okumuvuluga. Katonda waffe bassebo ne bannyawo position gy'atuulamu nnene nnyo okusukkuluma okusoomooza kwonna okw'obulamu. Katonda waffe position mw'atuula munene. Katonda talojjeka. Katonda waffe obulamu bwonna butambulira ku ye. Tasobola kututuma mu nsi nga mazima tagenda kugituwa kugirya ng'amanyi nti yena atusaanyaawo. Emikisa gya Katonda newankubadde nga tuyinza okuba nga bwe tugenda okugisisinkana wayinza okubaawo ebigo wayinza okubaawo ebikomera naye Katonda bw'atutuma ne tukakasa nti ddala olugendo luno twalutandika naye tulina okubeera n'obuvumu nga tukakasa nti tagenda kutuleka awamu n'okusoomoozebwa awamu n'okukemebwa awamu n'ebizibu ebiyinza okujjirako Mukama omuyinza w'ebintu byonna anaatuyinzisanga okuwangula buli kusoomooza. Olwekyo ripooti y'abantu abasinga obungi mu nsi egamba nti tebisoboka. Bwe kituuka ku parenting, ripooti y'abantu abasinga obungi olwaleero bw'onaagenda ng'owuliriza emboozi z'abazadde bajja kutugamba tebisoboka. Naye Katonda eyatuwa abaana akakasa nti bisoboka oba oliawo ffe abatakoze kitundu kyaffe kimala. Bwe tunaagenda okubuuza ripooti eza bizinesi abantu bajja kutugamba nti bizinesi tesoboka. Oli yagamba nti kati wane waffe Uganda olwaleero we tutuukidde omuntu asobola okulwaninga bizinesi n'amalako emyezi 2 mbw'asobola n'okukola sajjale
kubanga obukugu n'obumanyirivu n'okugumikiriza kw'aba ataddemu osobola okumutwala mu kisenga walongoosebwa naye n'alongoosa omulwadde. Bizinesi zirimu okusomoozebwa kungi, nenjagala kubategeeza bassebo ne bannyabo, bizinesi newankubadde zirimu okusomoozebwa kungi, zeeyongera bweyongezi mu bibuga eby'enjawulo. Obusuubuzi bugenda mu maaso bwe kijja eri ffe abalimi, newankubadde okulima kulimu okusomoozebwa kungi. Abantu bongeddemu obukugu, abantu batulaze nti bisoboka, abantu batulaze nti oba sizoni weeri oba teriiwo, omuntu alina ky'asobola okukola. Kuno kwonna okusomoozebwa kwongera okutulaga nti tetuteekeddwa kutandika kutunuulira bintu ng'ebiganye, kubanga buli lwe tugamba nti kino kirabika nga tekiyinzika, it is an insult to God. Report ya Caleb ne Yoswa yali yanjawulo nnyo. Bwe yatunuulira sayidi ennungi yafuna amaanyi, bwe yatunuulira sayidi ennungi yalaba nga ebawaliriza okukyusa obulamu bwabwe. Buli lwe tutunuulira ebintu ebirungi, buli lwe tulaba omuzadde asobodde okukuza abaana, buli lwe tulaba omuntu asobodde okusakisidinga mu bizinesi, buli lwe tulaba abantu abakuumye obukristaayo bwabwe, bino byali badde bituzzaamu amaanyi ne gafuuka amafuta agatuwalula, naffe okwekkiririzaamu ne tugamba kijja kusoboka, ne tugamba nga tuli ne Mukama ajja kutuyisaawo awo awalabika okuba nga wakomye, nga tetukyalina gye tuyinza kweyongera. Katubeere positive nga tutambula ne Mukama. Ekigambo kukkiriza kyekyo ekisukkuluma ku kusoomoozebwa okuliwo leero ne tutunula wala. Mujjukire Ellen Keller bwe yatugamba bwe twali tulaba enjawulo wakati w'omuddu wa Katonda n'omusajja wa Katonda. Omuddu wa Katonda yalaba amagaali nga mangi, ejje nga ddene. Omusajja wa Katonda n'amugamba totya, kubanga abali ku lwaffe bangi okusinga abali ku lw'abalabe baffe. Elisha kyeyava asabira omusajja ono nti Mukama muzibule amaaso g'alabe. Ddala omusajja yalaba ejje, naye Elisha amusabira nti atazibuka amaaso alabe. Katonda bwe bamusaba ekyo n'azibula amaaso g'omusajja. Ebyawandiikibwa bitugambye mu Bassekabaka ekyokubiri essula ey'omukaaga nti era laba amagaali ag'omuliro, laba ejje lya Katonda nga weeriri. Eryo lyayambako Elisha ye ng'omusajja wa Katonda obutapanikinga kubanga yali alaba. Ellen Keller kyeyava agamba nti there is a difference between sight and vision. Ekintu kyokka ekisinga obubi obutalaba kwe kubanga omuntu asobola okukanula naye nga talina kubikkulirwa kwa Katonda, okusukkuluma. Abantu basobola okulaba challenges kubanga they are just servants of the man of God. Naye omuntu wa Katonda wakati mu challenges ateekeddwa okukanula amaaso alengere emikisa egyetooloddewo. Wakati mu bizibu ateekeddwa okujjukira, remember, jjukira Katonda ebikulu by'akoze okuyita emabega eyo yonna. Yakutambuza awalinnya n'ennyonyi. Abantu njagala kubajjukiza bassebo ne bannyabo bakonkomadde baagala okulinnya ennyonyi. Juzi nabadde njogera n'omuvubuka wano yasasula ssente ze miliyoni 6 ez'ewaffe wano e Uganda. Bannange njagala kubajjukiza nti ssente nnyingi era omuntu azikwata abeera akutte wala oluusi aba atunze kataka, naye amaze kati emyaka 2 bamusuubiza visa biki tagirabako, bakonkomadde. Naye Katonda n'ojjukira byonna byakuyisizaamu na byonna byakola. Lwaki otya ku nsonga yonna? Bw'aba akututte mu nsi alina essuubi nti ogenda kugirya, agenda kugikuwa. Bw'akuyingiza ekintu kyonna, oba kaaliya, oba yakutwala mu mulimu, oba yakutwala luddawa, oba mu maka, oba yakuwa abaana, Mukama tusigale nga tumukkiririzaamu. Towanika, sigala ng'omukkiririzaamu nti agenda kubaako wakutwala. Alinako gy'atujje. He has not brought us this far only to end us from here. Abasajja bano we batuuka awo nga bali abasajja manyi lwaki bafa kawumpuli? Abasajja abaleeta ripooti newankubadde baali bangi, abasajja 38 bonna ripooti yaabwe yali nfu. Newankubadde baali bangi nnyo obwenkaniddawo. Ensonga eyabatiisa bwe baamala okuwa ripooti eyo, abaana ba Isirayiri ne bajjamu okwegugunga ne bagamba, laba bwe twali eri mu Misiri twalina omugabe Falaawo. Batandise okwegomba okudda mu bubi obw'ensi, bagamba waakiri twalina Falaawo, twali badde tunoonya omugabe omulala wakati mu ffe wano n'atukulembera tudde e Misiri. That was an insult to God. Kuno kwali kusoomoozebwa kunene nnyo bassebo ne bannyabo. Abasajja nga beegugunga bagamba
nti kati badde e Misiri. Struggle ya Katonda n'ebyo byonna byabayisizaamu ekintu kimu kye basobola okuyigamu nti bw'olemererwa olina kudda mu bubi. Katonda agamba no, tetusobola kubeera n'abantu abafaanana bwe bati abatalina kukkiriza. Tebagwanidde kubeera wakati w'abaana ba Isirayiri, kubanga eggwanga lino Katonda lyakulembedde okufulumya Misiri. Babalaba batya nga beetisse emigugu nga badda e Misiri? Bannange nedda. Katonda waliwo ebifo byatukulembera n'atuyisaamu. Ebeera insult gyali okutulaba nga twetisse emigugu nga tuddayo. Waliwo ebyo Katonda byatuggyemu nga mu butuufu bwe tuba nga twagala kubiddamu tubeera ng'abagamba nti bwe yatuggyaayo twali tetwagala, bwe yatuggyaayo eyo wali wasinga obulungi Katonda n'atulabira ekisinga obubi. That is an insult. It is blasphemy to God. Okugamba nti Mukama gy'atuggyeeyo yonna si gye tubadde tugwanira okubeera. Jjukiramu naawe Mukama eyo gy'akugye, mazima ddala eyo gye wali ogwanira okubeera. Ojja kukkiriza, ojja kuwa obujulirwa nti Mukama gyanzigye wawanvu. Olw'ekyo tewali kutya n'ebiseera eby'omu maaso ebitwolekedde nti alinako gy'atutwala. Saba tunyweze essuubi, saba tukkirize wakati mu kusoomozebwa, naffe tubeere ku ripooti y'abantu abatono abakyakkiriza nti ensi eno ekyasiŋŋaanibwamu abantu abalungi, ekyasobola okubeeramu abantu abeesigwa, ensi eno ekyasobola okubeeramu abantu abawanguzi, ensi eno ekyasobola okubeeramu ebintu ebitambula singa tutambula ne Mukama, kubanga bw'aba tatwabulidde tewaliwo kiyinza kutwaŋŋanga. Nsaba Mukama abawe omukisa okusoomozebwa kwonna kwe tuleese okuyita mu nnaku zino zonna. Mukama akuddemu, tutunuulire Mukama nga munene asukkulumye okusoomozebwa kwaffe. Tujja kulaba omukisa mu maaso ge era n'atukolera ebikulu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amin.